Basebo ne bannyabo njaga kwogera ku Kyobote. Mwami Kyagulanyi yagenze n'akyalira Obote entaanayi. Nze ng'omuntu ne bannayuganda kyekisera tukomye obukyayi. Twagala Uganda yawamu. Bw'oba oli Musoga bw'oba oli Muganda. Obote n'abalango. Obote si be balango. Ekyokubiri weekube mu tooki bali be balina ensonga zaabwe tetuzimanyi nnyo. Buli omu oli ku history kye baagamba. Byaliwo naye tusonyiwagane. Twagala Uganda yawamu. Nze sikiraba mu buzibu Mwami Kyagulanyi kukyalira Obote si mu bubi. Manyi of course oyinza okwogera kyonna ky'oyagala. Kyekiseera tusonyiwagane. Ebyo ebyokulanduka bisole byaggwa tuve byayita tuli mbyakati tuli ku nsonga zigasa bannayuganda. Okugamba abalango si bannayuganda abakyoli namwe Abaganda temuteredde nnyo. Muli bankwe temwagaliza musojja munjooma mujooga mweddeko mujerega buli muntu. Ennyindo mb'Omuganda ennyindo yebeera yabangala bwete ng'ekifundika ky'olubugo mbusimanyo ne bwe musongola ate mwe mbawasa muvuma wana Abanyarwanda buli maka agasinga galimu Omunyarwanda. Temulaba Saala Tolo Luseke Bweruti Strawberry bannayuganda mulekaawo olugezigezi gwe olw'okuba olina embalabe tyoyo Omuganda olw'okuba oli liddugavu ng'enziziiri tyoye Muganda. Temulowoozesa bantu kubaguza buli kintu. Omuganda kitegeeza muntu awulira n'okukkiririza mu nkola ya Ssaabasajja. Twaniriza Abaganda kitegeeza Muganda. Abaganda abasinga temukimanyi nti mwava Bunyolo. Muli Banyolo. Weewaawo niyo omuntu tamanyi byafaayo bya Buganda n'olaba ng'omuntu ayogera ku buli kintu. Abaganda mwe mweyita Abaganda si bemmwe. Teri Muganda. Abaganda kitegeeza Muganda abantu abazze nga bali wamu. Abazungu bwe bajja n'abeera ng'ali wansi wa Ssaabasajja n'enkola yo aba Muganda. Gwe Muganda kanti basomese. So Mwami Bobi Wine talina kiyakoze. In fact yayagadde ebyaddala okulaga okunokuzzaawo Oluganda n'okwerabira ebyayita. Bino si bya Nuupu, bino si bya NRM. Let's unite. We need one Uganda.